Ganga ya Power Yugi yeguddeko ne Palaso bakyawanta munnangate omuliro ku bigenda mu maaso makkati awo ku Dr. Jose Chameleone kw'osaate ne Alien Skin. Byengenda okubeera nga nkutuusaako Alien Skin ye naye munnange ali eno akyawanda naye munnangate muliro bingi nnyo byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo kw'osaate ne Dr. Jose Chameleone maaso awo kakasa nti no subscribinga kw'osaate n'okulayikinga video. Eggaali ya Power Yugi eri eno beeguddeko wali ne Palaso bakyawanda munnangate omuliro esayidi eno. Jjukira nti nno gakyagenda mu maaso munnangate okusaasaana oba okukwata munnangate akati ku mikutu egy'enjawulo eby'omwana mwenzi munnangate Alien Skin kw'osaate ne Dr. Jose Chameleone. Kakati nno embeera bw'etyo bw'ebadde wali mu katambi akabaddemuko Palaso kw'osaate n'eggaali eno eya Power Yugi. Aha nkugambye si byangu n'akamu. Kakati nno nga nkwongeddeyoko wali Alien Skin avuddeyoko wali n'agamba nti nno ennyimba za Dr. Jose Chameleone nti nno asobola munnangate oziyimba. Actually bibadde byogeza abamu obwama. Ndabyekokko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo nga buli mu kutambula. We ati sumulula abajega basenguka kwedango bamenye bikere bisembera waye mikisa kwena nabira nadende mukundira bafutu soja njuki bali nayo mukolo munene ngenda kalumba nkabakasukire ne kalina katula nkasuka kule naira ndiriwa good night location no wakamako nabali mu Uganda tusubira bagwamu ndego ndonge nkadde umbeza na wewe watoto wanane sasa waliacho nisema umechoka na mimi masikini Dorotia byebyo nno munnange Alien Skin bannange taggwako munnangate byewunyikiriza esayidi ku sayidi yemu ku bigenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleone kw'ossa n'omuyimbi munnangate Alien Skin nabyo nno munnangate bikulu. Wawulirako ku kintu kye bayita Chameleone Phones. Wawulirako ku project gye bayita Chameleone Phones mu mwaka gwa 2012. Project yajja gye bayita Chameleone Phones era ku bantu abasooka okuweebwa omukisa oba ku bantu abasooka okuteeka mu line mweze essimu mwe mwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Charlie Lubega. Awo wennyini mu nfo baateerawo layini zaabwe. Project eyo yali nnene yagikwata nagironchinga era edduuka yali wa muganda we Uncle Ham awo ku Ivory abamanyiwo n'edduuka ne balikyusizaawo erinnya ne baliyita Freecom Limited. Okitegeera nkulaga ki nkulaga obwesigwa n'okwagala engeri gye yayagala mu muganda we Ham. Okitegeera nkuleetera Kamiri talinayo muntu gwe yayagala nga AK47 mu baganda be era we yalaba nga akyawagga nga akimanya amanyi okuyimba naye nga bikyaganya akyawagamye kye yakola yakwata mega hit songo ye Bayuda n'agimuwa n'amugamba teeka omwo era neekuba wayita mbale n'ababatula. Nkuleetera tosobola gweyibula kabadi yakeera ku maca n'ova eri n'ogamba Kamiri ojja mukuba omumenya amagulu. Okitegeera omalo gyeyo ne baganda babaafa obakube. Bro, tomanyi ngeri gye yabaagala oba tomanyi ngeri gye bimuluma oba gye byamuluma bonna ne family n'abantu ababaagala. Okitegeera golooze mu Kamiri agenda keera ku maca akutunuulira oseke naye mugambe sole olwokuba yagambye mwe abakuba ne mutuula ne mu nfuufu. Bro, tomanyi kyozanyirako naye kale nagenze nempulira nendaba Alien ng'agamba omuyimbi akyayimbira ekyokunywa okuyingira. Omanyi lwaki mukuba music n'amalawo emyezi 3 n'agwa? Kankusomese music. Edda
wabeerangawo kye bayita pasapasa night. Kayamaani abo bavamposi baswangs avenue bonna bwe babeeranga okuuma fan base kyova olaba ennyimba zaayitinga ng'omwaka mulamba oluyimba lumu kuba lwabeeranga ne hype ne bahypa okitegeera kye bayita fan base. Good Life yagenda nedda ku high table ebiseera bye yava ku high table era nedda ku diposh nga bakuuma ekintu kye bayita fan base music fan base okitegeera. Bobi Wine yakolera ebbanga ku Las Vegas n'owalala eka Kamoocha alina gye yakolera ngoba ntindo Kamoocha kukuuma fan base okitegeera. Kyenkunyonyola mu byo ki Kamiliyoni okeera ku macha n'agamba munza abantu bange jja basanyusizanga wano ku luno olunaku bwe tekitegeeza mutalina maanyi kyekyo ekimukuumye nga wakabye emyaka gyonna. Chovola muyimba music n'amala emyezi 3 nakuba gye bamuwuliriza tewaliyo omulinze bamuzannye ku TikTok ne ku radio ne ku TV. Muyige music mwe baana mmwe. Weebityo nno munnange byebyo ebikyagenda mu maaso okutambula esaidi eyo. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo. Ku saidi y'emu nkyekinzeko ku Dr. Jose Chameleone. Yabaddewo ko ne show somewhere nga boogezako okulaba naye abantu banyumiddwa nnyo kugambye omuziki yasoose n'akuba mu Kaawa Mavoko. Bwenti munangate bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga gwe kasobera nga osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere ojja kubeera ng'ofuna notification ku video enaaba eteereddwayo endala. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.